Wasuzote omulungi yekomira ku munnyo eno yo program Tambula n'okumanya nze kisacha tagenda ndino omulungi Susan Makula Bujjingo naye nga tetunnatandika kintu kyonna tusooke tukwata amasimu gaffe tuzimbe Pentagoni nyiga *291# bw'oba okimaliriza egenda kusaba options eziri awo otekemu option number 2 esaba merchant code ogiteekemu otekemu 1070 ye merchant code bw'oba ogimaliriza egenda kusaba omuwendo gwoteekamu omuwendo gw'ensimbi gwogumanyi nze sigumanyi ze manyi gwange teekamu ogwo gwennyini gweweeyama ogwa buli lunaku gwoteekamu bulijjo gwoba oteekamu bw'oba okimaliriza egenda kusaba reason teekamu Pentagon oba teekamu church oba teekamu HPMI ekyo oba okimaliriza okonfaminge ng'onyiga number 1 omala oteekamu piniyo weebale nnyo weebalire ddala okuzimbira Mukama ennyumba naawe Mukama mujjukize ajja kuzimbira olwaleero kansooke mugamba atubuuzeeko kansooke musaba atubuuzeeko nga tetunaba kugamba kintu kabuledda wannange atwebaza Mukama olw'obuvunanyizibwa bwatuwa buli lunaku nti ojja kwesanga nze mwebaliza okuba nti mbeera busy sirina complaininga kubanga omuntu waliwo wabeera nga tali busy ne kifuuka ekizibu bw'oba toyina mulimu kizibu nnyo ate bw'ogufuna toyina kwemulugunya nti okola nnyo ekyo oba olina kyebaliza Mukama Katonda. Olunaku olwaleero twebaza Katonda olwa Thanksgiving house of prayer twebaza abantu okuba nti omanyi buli lwolaba abantu bwe bati abangi ndabe ennaku zino crusades mu ggwanga owulira crusade onalanga kino kiraga ennyonta ey'okwagala Katonda eriwo mu ggwanga Uganda kubanga abantu bano abagenda mu crusade n'oba omuwadde transport n'oba omuwadde mmotoka kubanga aliwo crusade nga basomba abantu naye ne bw'oba temubawadde omuntu okkera n'agamba kambireke nsiibewo kikulu nnyo nti ate n'okubateeka mu transport ye investment y'enjiri waliwo abantu abamu nga tajja kwagala kuwulira tajja kujja gy'oli naye ng'olina omutwala awali enjiri so twebaza Katonda nti waliwo ennyonta kubanga tuze tubeera ne Thanksgiving myaka gyonna emabega nze ndi nnyo mbuweereza bwa Sunday school obuweereza bwa Sunday school okubanga house of prayer tekyalina weetuuza baana oh my god nga tubaleka ne batuula n'abazadde kubanga twabeeranga nga baana baba mu 7 Sunday school ebasobola ne bagenda nga balinnya ne bayingira 10 tebasobolerako ddala nti n'abazadde omanyi waliwo omuzadde akeera omwana we n'amuwongayo nabeera mu bintu byakusamira bya tagenda mu makanisa naye omuzadde okukwata abaana oba basatu oba biki n'abatwala mu church bamanye Katonda nga bakyali bato eyo foundation bazadde baffe bagitwa era abazadde musumba abadde ne service abaana wiiki ewedde ng'ekintu ekimu kya emphasize nga kwe kubanga abazadde abaana babawa Katonda kyekyo kyosinga ekyobwereere kyosobola okuwa omwana education wakuteekamu ssente naye mukwate omuteeke buteesi mu church Samuel yali yaweebwayo ye maama we bwe yamusaba n'amugamba agenda mumuwamuweereze era we yamukwata n'amutwala kati abaana ekintu kyokka kye tusobola obba protectinga gye tutali ne we tuli aba Katonda katuli mu kiseera kyakudda ku masomero tuli mu kwetala abazadde waliwo of course stress weeri eya school fees requirements school fees zaalinya nti ennaku zino uniform eyenkana na school fees we batesinga school fees ate abaana bagenze mu klasi ndala abasinga bakyusa na masomero nti wabadde P7 yayingira senior waba abadde so twagala congratulating aba P7 zonna points ze wafunye tewe stressinga tolwala omuzadde omwana mufunire essomero lyasobola okugendamu kye yasobodde okuleeta yasobodde okuleeta obubonero buyinza okuba sibwe wabadde oyagala okusinzira ku baana ba mikwano gyo naye ate omwana wo strength ye yeeyo gegamaanyi ge omukyala si mwana manyinze yali below me kati mbeera mulowooza ng'omwana omukyala yawadde yapostiza something ku social media ye ng'agamba ngali mu kugumya abaana nga
owulira zowafunye size zowabadde oyagala okufuna ng'ali mu bagumya ng'abagamba naye yayitirayokko n'abagamba we yali mu P7 she got aggregate 12 ye yali omwana gwe bali basuubira okufuna 4 yakaaba amaziga bazadde be ne bamukuba ku kibooko naye it wasn't the end of the road yakiteeka behind her at the end of that day myaka gyayitawo 6 n'asinga mu Uganda mu A-levels. Wemba nzijukira ze nnafuna sijukira funa below 15 sijukira funa below 15 kati ate mtabani wange nafuna 11 Katonda nandaga nti generation eziddako zonna bajafuna ntono kuzange naye nga oluusi abaana si magezi nti ge matono tumanye nti bano abaana betuliko bava mu COVID bava mu COVID batuula ebbanga ddene bataataganyizibwa toyinza mugerageranya ku mwana ate ekizibu grading yaffe eyemu ey'omwana eyava mu kyalo eruwero atasomeranga ku TV ataina radio ataina bino obutabo nti omuzadde omugulira atali na simu atudde n'omwana ow'essomero le bayita city parents ng'alina buli kimu Dyonna essomero omwana lyabadde age Kampala wakiso walona amalala gali bweru wa Kampala naye nga manene nti abazadde basobola kati omwana wo tomugerageranya ku baana ba mikwano gyo oba baana bomanyi oba kubola bye mawulire tunuya nawe obuzibu bwe wayitamu ng'omuntu nti tonna recoveringa financially okuva mu COVID kati olowooza otya nti omwana ono academically naye ya recoveringa after okutataganyiza egyo emyaka ebiri mingi nnyo okubanga omwana atudde then adde mu class asome ate nga ze mu class babatika ebintu bingi so abaana baluno era nze bagambye nti abagudde babadde tebalina kuwa mwana n'omu kugwa after COVID abaana bonna bandi bakomeza mu grade eyakusatu ndowooza eyokuna yabagudde bandi bakomeza bonna kale yesembayo tebandikiriza mwana n'omu kugwa abaana bonna bandi bayisizza ne bagamba bonna bakirizibwe bagende mu class eddako nga bwe bakola automatic promotion mu classes endala lwaki balowooza nti yali mu senior 2 yagenda mu senior 3 yali mu P7 lwaki tasobola genda mu senior 1 nakyo bandikikoze bwe batyo nti ebibuuzo byandibaddewo just kuba testinga naye nga tewali kugwa kwa mwana kubanga ate nekira waliwo ebibuuzo bye bakutte UNEB musaasire amasomero agali ku pressure abaana babbe ebibuuzo naye tobonereza mwana lwa ssomero tobonereza muzadde lwa ssomero omuzadde yawayo fees nga tamanyi na kumanya nti omwana agenda kubba bibuuzo ate omwana si yabba ekyokubiri obunafu bwa system ya UNEB tobusiba ku mulala kubanga ebibuuzo bino ebiriki nga biva mu UNEB tebiva mu masomero biva mu UNEB so system enfu erimu mmwe efulumya ebibuuzo munoonye mu UNEB abantu abalikinga ebibuuzo mubakwate mubasibe gye balina otandikira naye okupanishinga abaana nga n'abazadde ffenna tukimanyi nti abaana okudda ku masomero okutuula PLE percentage yali ntono ku baana abali mu P7 minister yakyogera abaana abasinga ba dropping out abamu bafuna embuto abala tebafuna mbuto fees zabula so mukubula tebasoma kati percentage ate yadda ku ssomero ate nayo mukigamba yagudde kati osubira muzadde kyo mwana repeating omwana ave kaliro bamuze mu P7 agi repeating kugamba bozeza ne banika mutaka kati aba abatini abasoma mubaleke bagende maaso mubaleke bayingire government schools private schools zo zina system yabe y'okuyingiza ne government schools zibere open ku baana bonna oba yagwa COVID taina muntu gwe yaleka nga kyekimwata abato abasibanga ku nzizi olaba just holiday ya mwezi eya third term omwana adda kusomera okola beginning of term nga tategeera kati UNEB ebyokwata ebibuuzo by'abaana tubasaba minister biyingiremu abaana babaleke abaana bakosebwa ekimala abazadde tebaalina ssente ne bazza abaana abatono percentage ku ssomero kati neyo percentage migigambe esigale mu P7 tebagikotogera kati bagenda kuba drop out naye abaana already abagenda mu class mu senior 1 abazadde abaana bano mbakwatirwe ekisa nemba basomera ku TV nze ndi muntu asoma bwe mba saatendi nze class biba biganye siri muntu wa revision
kati nkuba mwaka fana bana bana abatasoma singa yali nebaza Katonda nti yali regime yangenze nandi badde omukubagwira ddala F nandi zifunye senti lwakuba magezi togalina lwayirwa kuba nti omanya omuntu hamodi yokusoma nti bwotandika okumanya omwana wo mujajingire ku kyomumanyiko oba tomanyi mwana wo tomujajinga oyina omanya omwana wo nti kino akisobola kino takisobola bw'aba yali munafu before covid kati ate after covid webaze Katonda nti yamalako kubanga abana asinga tebaddayo wadde sente zaaliwo so ekyo kimanye kati ate essaawa zino abazadde choice y'amasomero twagala kwogera n'abaana bayingira senior 1 abazadde essaawa zino munoonya amasomero naye oyimiridde ku kinga onoonya essomero like otunuulira ki kiki entunuulidde nga kiki otunuulidde ng'onoonya omwana essomero tukkirize nti tuli mu mulembe ogwakyama omulembe ogwakyama omwana we bamulabanga omukazi ow'okuwasa okale si waakuwasa abamu si kuwasa n'omwana omulenzi bamulabanga gwe basobola okusiyaga n'omuwala kyekimu omulembe ogwo weetaaga essomero nga tokyali bannange tuve ku colonization y'abazungu eya grades grades zino ez'amasomero sige magezi g'abaana baffe grades sige magezi g'abaana kisa kye wayita mu ssomero mbuulira kye wasoma nga kiri practical mu magezi go mu bintu by'okola kati ng'ogyeko math nti weba tugana tumwetaaga english tumwetaaga SST Vasco da Gama nadde ndaba kamimu oli nga akuba akutte ekiboko kuba omwana namugamba oba CRE yafuna 0 F nambuza oli sitaani okubanga tomanyiyo kintu kimu kyonna mu Bayibuli ogwe CRE nga yayisa Oluganda namugamba oli musawo Muganda sikeeko toyinayo kantu wakiri tebakubuuza ku mazaalibwa ga Yesu toyinza kubanga bafunye 0 naye ate si bye bebabuuza kati ebimu tetubimanyi naye abazadde grades z'abaana si magezi gaabwe education etuwa knowledge ku bintu bye baagala tumanye abazungu baterawo system eyo bye baagala tumanye byawukana n'omuntu byalina okumanya ebitambuza obulamu life skills tebasomesa mu masomero twebaza Katonda nti curriculum egenda ekyuka naye grades ezo sige magezi ge tulabya zera singa gali magezi singa buli muntu yafuna first class degree asingali wala singa bakulira NSSF singa bakolera baina bali wala nnyo bulungi nnyo ne mutunulira abaana je bali abasomye ne babera successful ne mutunye n'abatasomye nga amagezi gaabwe Katonda ge yaba gakoze so katotunu ya grades kulowooza nti omwana musiro oba mugezi muleke ate omwana asobola okwexcellinga mu level eddako nze nagwa P7 kale nagwa nali mu government school nengenda mu government school kwange nava kyebano nengenda kitanti grades zange bazikiriza kwa sijukira kubanga zaali wansi we 15 naye mu senior 4 performance yange ndala ku ya P7 kubanga eri ya division 2 nenzira mu 1 kati toyinza kulowooza nti bwagudde P7 ne levels enda oyina mugamba kuteeka mu maanyi muyambeko oli omukyala gwensoose okugambako kye yagambye yava eno wansi gye bamukubira kibooko n'asinga Uganda yonna so muzeemu maanyi asobole okuba nga akola naye essaawa zino oba onoonya essomero grades nnungi ne grades tezikola bulamu omwana asooka omunoonyeza essomero nga lirina omusingi ogwa Kristo omusingi ogw'eddiini mukulu nnyo kubanga eddiini byekkiriza bye bagenda osomesa omwana mubaamu abakyamu kubanga sitaani yetosobola muggalira sitaani aplanti nze bali buli wamu anoonya baana ba Katonda we bali so tosobola muggalira kubanga luli olutalo luli spiritual naye engeri gyotasobola muggalira naye bw'omuteeka mu ssomero nga lirina omusingi ogwa Kristo agenda kusoma bino kubanga abaana bonna balina olunaku lwe bagenda ku church bwe abasiraamu bagenda mizigiti kati time eyo alina kyasomako Katonda omuntu ne bwanajja omubi naye alinako kale waafunirako ku space abulirwe ku njiri naye naawe omwana oba omutadde mu ssomero vidiyo emmere yeetaagibwa naye omwana singa kibadde kisobokanga buli week osobola okwogerako naye abazadde Musumba yagamba mukakkanya obukambwe funako
oba nchogere nti omwana ono tandika omusembeze nnyo mbulamu bwo nti obudde bw'oba oyina essaawa 2 mu nnyafu namukka eddakiika 3 agage funamu eddakiika bw'aba ali mudde ne bw'aba ali mu boarding essomero lisobola okukkiriza okola nkolagana na mukyala wa dom ba senior women baabwe oba ba metroni baabwe n'osobola okuba ng'oyogerera naye ne bwe buba buli lunaku omanya bwe tubeera ku ssomero nga n'abaana bamanyi n'abasomesa bamanyi engeri gy'okolaganamu n'abazadde bo nga bakimanyi oyo omuzadde oyo ajja kujja buli vidi oba ajja kujja mu wiiki awo abuuze ku musomesa oba ajja kubanga essimu nga nawe owuli akikutamye naye ng'omuzadde alina okubeera nga makinga sure nti awuliza bw'oli oba oli mulwadde ogenda mugamba naye essomero okubanga lyerigamba omwana mulwadde ngamba naye ajja aba mulungi mumweyawo ku bulagala nga tomanyi nandwadde emuluma mulimu abo abazadde be bayita abakajanja mulimu naye bano abazadde bakajanja bali protective just yekyo ekintu ekigambo ekituufu ekintu kyonna kyoyagala fuba okulaba nnyo kikumoleke kifiirwa ye mwanawo omwana asobola okubanga mulamu naye nga wamufiirwa dda byonna bye wali oyagala byonna takyasobola bituukiriza nga yakwata ekkuba eddala naye bw'oba omubeerako mubeereko kubanga bw'omusembeza ajja sobola okweyabiza bw'omusembeza ajja sobola okweyabiza omulembe guno abaana babeera intimidated babatiisatiisa abato abakulu babasikiriza n'ebintu kubanga balina okwegomba naye omwana mubuli okwegomba nti kugenda beerawo kwa bulijjo kya bulijjo kigenda beerawo ku Saturday tulina fellowship ya online eya church girl online etwabadde n'omulamwa nga guli olwanyisa otya gundi ki sexual temptations oli n'agamba nti waliwo okubanga omulenzi yayagala okwebaka naye era ansa yange yabadde nti n'omulenzi akemebwa nga bw'okwemebwa so toyinza munenya nti ayagala kwebaka naawe akemeddwa naye ate gwe omanyi kyoyagala ne kyoli kubanga okugwa mu kikemo mwembi mulina okukkiriza omulenzi so session ya in fact ya Saturday abadde yanjawulo nti we nakoledde nabadde ndi Fort Poto nga ate ndi mu luguudo ate nga tulinayo gundi eyo kati nga ninakubeera mu motoka ate simu empisawo bi mu motoka nti nfuna kamunguze embanjiriko kati nga ninobeera online kati wena tuuse nga mpulira nange mpunzeemu ezwesimu nenjiwa pastor natandika okuddamu ebibuzo by'abaana naye bonna era n'abagamba yagambye ekintu n'agamba omusajja akwagala agenda kemebwa okwebaka naawe kubanga omulabikira bulungi desire egenda beerawo ey'okwagala okubeera naawe bwe bahaddo najja gifuna nga ali naawe kubanga akwagala omulabikira bulungi kye bayita okukuba attraction weeri ne attraction eyo terina kusuula mu kibi omulenzi alina okupracticinga self control kituufu naye bwe kimulemerera omuwala ye time okubeera tested o practicing self control naye omuyambeko kubanga omulenzi asobola okukemebwa tekitegeeza nti yebase naawe bwakemebwa omugambe nedda ekiseera si kyekino bwakemebwa it's a two-way test tugenda kuwummulamu katini tukomawo yabiza waliwo abaana era nemusumba yakyogerako kitiisa nnyo kubanga omwana atya okwogera n'omuzadde ng'alina ofuna omuntu bwebweru ayogere naye ate omuntu webweru eyo twebaza Katonda nti church eri open ku baana okwogera naye bw'aba tayogedde na muntu nga wa mu church owebweru gwayogera naye saabyuza si omu kubaagala omukozesa abamu boogera n'abasomesa twalaba cases ez'amawulire eza sodomi zaali masomero nga musomesa ya sodomizinga luli omuzadde owokubiri yabanga musomesa kakitegeeza abasomesa tetukyasobola beesigisa baana omwana alina genda omuntu gwasobola okwesiga ngambye muntu aba Katonda yekka n'emikwano gye tasobola n'abasomesa era omwana tomulaga nti buli kimu kye omusomesa yakimala tebakyali buli kimu kati kiri unfortunate naye abasomesa tetukyasobola beesiga ku baana bwebanga omuntu ali mu kifo ky'authority yasobola okusodomizinga omwana ezimu cases waliwo gwe tubadde twogera naye omwana we
ali mu senior 2 naye paka we yatuza nabagamba siddayo ku ssomero teacher we yamufula girlfriend we wanji nga teacher yamufula girlfriend chokanga teacher nakubanga amasimu omwana ali bulungi omanyi bano ba teacher bakolagana n'abazadde abefula abalungi nga gwe bayita namu okuweereza sente z'omwana naye nga tagamba mwana nti zivaka agamba amuwa omwana amanyi kati bamuweereza na sente. My God. Kati bwe babanga abasomesa byebe bakola aho nawo tutuuseewo twatuukawo enjawulo eriwo nti kati amawulire gabifulumya kati omwana ono tugenda kiddamu nti yogera n'omwana ku kikyali n'ekikyali ekyo muyambeko kitegeera ebintu ebimu ffenna tukolebwa ddiini yaffe oba Katonda kubanga eddiini yo ye Katondawo so Katonda gwalina byatayagala talina bikola byatayagala bw'oba tobisomesanga mwana abeera tabimanyi tamanyi Katonda kyakyawa tamanyi Katonda kyayagala kati holiday no nze nina enzikiriza yange teri muntu yali afudde butasoma taliyo teri muntu yali afudde butasoma abaatula mu covid baafa nedda tamu inatandika abasinga wiiki eri abamu baddayo eno wiiki omuzadde osobola okudirayinga okuddayo kw'omwana ku ssomero nga wiiki eyo si yakushopinga yakutambula na mwana wo wadde ogenda ku mulimu bw'otuula ku mudaala ago olinawo essaawa 2 ez'okwogera naye osobola okupapya omuzza ku ssomero nozaayo omwana oyo n'akomawo nga takyali y'omu funa obudde bugule bujje kuba essomero obeere nabwo osinga abadde mulwadde teyandigenze ku ssomero kati funa wiiki namba nga yakwogera na mwana wo just talking to your child whole week. Okay. Ku Thursday tuina kugundi office ya church girl. Ku Thursday tuina girl talk every Thursday. So office afeziba open abana okujira this Thursday je tuli. Twabadde ba mukisa nti ku chat je twabadde nayo ku Saturday ku online. Pastor yogedde n'abaana. Ababaddeko babadde mu 60s plus online. Kati a big number naye abasinga abana baddayo ku masomero church girl tetubadde na sessions mu holiday so naye tuyina eno week Thursday tuyina abakyaliwo ne next week Thursday tulina tuyinza notekayo Tuesday next week not Tuesday this week naye Thursday this week kuva saawa 4 paka 10 10 a.m. to 5 p.m. Basiwe kasitaba banga abazadde babadde ebyokulya tetufumba eri office office church girls zili kasito tukakusalt okirawo Katona olunguja olusome bayita lunguja progressive opposite just yao weziri tugenda kubawo ne session okugera n'abaana naye omwana mubulire ku Katonda kubanga kye kimu makinga ye kyali tayawukana na Katonda we ekyokubiri tayawukana nammwe you abazadde kyemuli omanyi twakolanga ebintu naye nga waliwo byotakola mama anaawulira atya daddy anaawulira atya because omanyi bye batayagala omuzadde bulira omwana kyogamba nti kino bw'okikola tugoyinga down nga family tuzikirira ekyakatonda okimubuulidde omugambe naffe tulowooze nga kongo oli osalawo okimanyi nti nga bw'ofuna olubuto ekyalo kyonna mama wo yafuuka emboozi nga era ekimu ekikutaasa mu kufuna olubuto mama wo butafuuka kivume era nga mama oba omuweebudde oba omuswazizza ennaku zino waliwo ekintu kyessaagala ekiri mu makanisa agamu amala sijja gogera ag'abalokole mulekerawo tula mu ntebe ya Kristo mumurepresentinga bubi abeefula assistant Christ abo entebe ya Kristo yeey'okulamula yeey'omutuukirivu n'atali olwaki ndabyeko churches ezimu nga abantu abamu nga ndi involved mu bulamu bwabwe nga abazadde baweereza ne bamutuuza kubanga omwana we yafunye olubuto gwani n'otuuza omwana omuzadde ntakyalina moral authority eweereza mu church kubanga omwana we yafunye olubuto abazadde tubuulirira abaana omwana n'asalawo busazi tula ne mu Bayibuli Yesu yawonya omusajja ne babuuza ebibi bye byali ku bazadde ng'omwana
obubibwe obuzibu bwe yalina Katonda yali alina kuyolesa kitiibwa kye n'amaanyi ge mu biro ebyo kati omusango si gwa muzadde omuzadde asobola okuba teyakola kike naye toyinza mubonereza temwefula batuukirivu ate nze mbirabe mu makanisa abasumba bennyini Katonda n'abakuba n'abakkakkanya obbalaga nti eyo entebe yange abaana baabwe ne bafuna ebizibu byebimu kati enjawulo gye balina abasumba mulina sente zitwala abaana bammwe ebweru ne mulowooza abantu tebategedde ne mubajjamu embuto olubuto olulabise mu kyaki tuyina okwebaza Katonda tetuwagira ne tuyina okwebaza Katonda nti omwana oyo ne Mwoyo Mutukuvu yamulumiriza n'awuliriza n'atajja mu lubuto kubanga abazijjamu bangi so wetusoma gundi parable ya prodigal son mwana wa church prodigal son was a son yegomba ebiri ebweru kati abazadde church mulekera obonereza abazadde olw'ebibi by'abaana ne abazadde tukole ogwaffe omwana mubuulire nti kyokola kyonna success yo ye success yaffe okulemererwako kwe kwaffe bwe bakeera ne bagamba oli mu Sears family yonna efuuse ensiyazi bino tuli mu Africa ebyo bebooza nti omwana ali independent from the parents tali oyo stani ayagala okimuwa stani yatukutula Katonda n'atuwa that independence kuva mu ntandikwa twali dependent ku ye omwana bw'aba akyali mwana ba dependent ku muzadde ne mulinya olaba ne bwakula n'afuuka ekintu kyonna ne bwafuuka president babuuza ani azaala omwana oyo mutabani waani era Daudi tulya mutabani wa Yese tulinako abantu betu Yakobo boyogera Yakobo Isaka Ibrahim onava muono toyina boyawukana na linegiyo kati abaana mbabulire nti we muli mu kifaananyi buli kye bakola kibakosa omwana amanye nti Katonda amulaba naye nammwe we muli then mutunuulize ye yennyini kyayagala okubeera kyayagala okubeera decision gyakola olwaleero ali sure nti anasigala atukiriza ekirooto kye kubanga ekyo kigenda mukipinga mu line mu check ebyo byonna wadde weebiri omuzadde obigamba omwana manya muntu ate mwana agenda kemebwa naye bambi ayina fallback nti ayina ebigambo bye wamugamba sobeerawo okumuwuliriza mu bikemo omwana asobola okugamba agambe nti waliwo omulenzi omanya abaana bato boogera mu ngeri nga teri direct asobola okugamba mami that boy is handsome communication gyakuwadde oyo omulenzi amukuba ekibuzo kiri nti singa oyo omulenzi amukwana already ye kati ali mu point ey'obunafu nti omulenzi amulabikira bulungi aba amaze communicatinga teluba lutalo lwa miggo oyina kumanya details n'omubuuza n'oyogera naye n'akunnyonnyola then n'omugamba bambi abantu balungi n'abalabalinzi gye bali bangi lwakuba tonna balaba bangi naye ate si buli mulungi nti bwali tojajinga bo bennyini balina ebyengero zaabwe ne bajja book bite omugambo omuntu oyina omumanya okusukka ku nfaanana ye oyinza olowooza oli mubi naye nga n'omulungamya mpola mpola attraction eyo eri nakyo lwaki ngamba abaana mubamanye nti bantu mwayita mu stage ze balimu kyewakola kyonna n'oyonooneka kikozesa omuyamba aleke kwonooneka experiences zaffe embi omugambe ku myaka gyo nali ntandise ebyabalenzi naye manyi bye najjamu tobikweka omwana tomukweka kubanga bw'omukweka experience yembi tagenda giyigiramu omugambe nakuzaala ndi mu ssomero naye ebizibu bye bino bye nafuna nali rejected wali rejected omulage nti omwana gw'oleeta mu nsi talina kugirako rejection mulage obuvunaanyizibwa obukirimu naye bino ebyobatiisa nti wojjano n'olubuto nkusa agenda ddujjamu agenda nti ddujjamu tagaanye kwegatta omulembe guli mulala ku gw'abano exposure y'abano abaana bamanyi n'okutusinga olw'amasimu olwa kompyuta ze balina ku ssomero bw'aba omwana wo talina simu na kompyuta tebakulimba basoma nabo tebali exposed kati baba bali exposed gye mikwano gye nzijukire twadde twogera ku mu meeting ya church girl oli nabuuza ekibuuzo nti nze bwe mba ndi ready okufumbirwa
nga ndi ready okufumbirwa nsobola okufumbirwa Musuma n'agamba kiri mu bibiri gw'oli ready ate oli eyakwanya ali ready yayagala bufumbo kubanga gwosobola ga mukama nze ntuuse njagala fumbira nofuna boyfriend nenga boyfriend naawe temukwatagana ye alaba mola akwe bakana erunaku lumugwono omulaba mu bufumbo so kiri side zombi omwana ono tumuyambeko okutambula ebikemo bigena ate waliwo emyaka bannange emyaka abazadde omwana bayingira 14 years lwakuba nti ffenna tetuli banna science kusoma mibiri omubiri gwe gutandisa okudda katonda ebanga emmere etokota emmere bw'eba etokota tetegeeza nti eyidde kati wano mu kutokota gwe woyina okumakingira sure ti osesezaamu ddala enku n'oyogerera ddala kati facts nga bwe kiri ereme kukona oyo mwana bw'atakona agenda kubanga ayononeka mu biseera ebikyamu oba sorry akola ebintu mu biseera ebikyamu yogera naye 14 years 15 16 17 18 19 awo oli awali katini 13 awo abaana bayita mu stage enzibu adolescence eyo nti atandika ofuna attraction ziri nacho zaabwa katonda yakibateeka mu nti kati zigolokoka zigolokoka ali nomo alaba omulenzi omulungi naye bw'atandika notisinga nti kati ayina embalabe ate nga mwezijjira watandika olaba nti hips ze azeetaaga tazirina watandika olaba nti ennaku zino bagamba bw'otunulira ensi bwe portrayinze beauty ku media mawulire mu TV social media bonna we bali ne masomero abaana beauty gye babanyonyodde eri physical kati naye agenda funa insecurities nti ensi etulaze promoting nti omweru n'omuddugavu waliwo omulungi owakabina n'atalina waliwo omulungi omumpi n'omuwanvu waliwo omulungi omuntu alina embalabe n'atalina omuntu alina kino kati omwana ali mu stage etandika notisinga n'okurealizinga nti mulungi oba si mulungi bamugamba omulungi alina faanana bw'ati kati kasita atandika olowooza nti mubi we wali obuzibu amukwana yenna gwalowooza nti yamwagadde mu bubiibwe gwagenda okwagala ate naffe abakulu we tuli akwaacceptinga gwogenda naye kati kyangu nnyo okubeera nga abuser we tafudde ku beauty ya wabweru kubanga yesitani beauty ya wabweru sijyaliko ayagala mwoyo gwe kati ye bw'aba ayagala mwoyo tafaayo wano bw'ofaanana singa abaweereza sitaani bonna bafaanagana nedda tafaayo anoonya kimu mwoyo kati omwana wo mwagaze kyali nti beauty ye bwali katonda yakigenderera katonda kyapapa singa okubeera kibeera enteekateeka ye teri agigaana bw'agamba nti ogenda kubeera muwanvu bw'oba bw'agamba nti ogenda beera mumpi bw'oba nze waliwo abaana benda banga muwanvu nnyo naye omwana oyo nga muwanvu nnyo kyokka ate n'osanga abantu bagamba naye abantu abawanvu be balungi naye nga omwana ali mu P7 ng'obuwanvu bwe bulinga obuli abunomu n'osanga omulanga agamba bannange omwana nga mumpi nnyo ogenda olaba nti abantu bwe tugendera ku bantu kye baagala tuleka katonda kyayagala ne papa sie bwe yali tugirwanyisa kati omwana mumanyise era omwagaze kyali mwagaze okwekkiririza muyigiriza okwekkiririzamu nti asobola okuyita those are grades naye teweetaaga mwana kudda waka nga ayina senior 60 ba zonna nga azirina nga musiyazi nabadde nina omuntu gwenjogera naye agamba bonnaku zino kyetuliko nti twagala buli omu afune kati tukola kyonna buli omu afune but not everyone is supposed to get nabadde njogera ne Dean waliwo omusomesa omu wa mutabani wange nanga ate ya performinga bulungi wadde yabadde promoted namugamba naye ajja kukola bulungi next time nangamba nino bawa assurance nemugamba katuddeyo tamu eno yatandika luno na luno nemugamba yamalako wiiki namba ng'ali ku cupanga mulwadde eyo wiiki whole week netumalako wane ennaku endala nga taliiwo netumalako kino tugenda obalanga mu ttaamu ayina mu weeks 2 namba nga tasomye ate ennaku zino engeri gye basomamu ndala babapakira bupakizi nemugamba bw'okibala yayera tasobola kwetika simwolereza naye omanyi owuwo
owanga alinga nze tula mu class byomisinze lutalo discussion ye yetaaga musomesa sim student munne omunnyonnyola kye yamisinze kati ne mulagalwa engeri lwaki yakosebwa performance kubanga bwaba abadde naawe from senior 1 nga kati ta performance engeri yonna ina temwalina complaint akitegeza ajja performinga better naye abazadde tumanye abaana manya obunafu bw'omwana wo obunnyonnyola abasomesa omwana bwageza nabeera nga nawe okimanyi wamutuuza wiiki nga tasoma nga tolina fees kubanga si musango gwe tomusuubira mukuba migo gya klasi ndala naye dda kusomero nnyonnyola abasomesa omwana bayinza okugamba yagudde teyabadde promoted ebyo ebintu byopromoting abaana simanyi tabadde nina abantu benabadde nabo ne banyingizaamu ekintu kyesaagalira ddala mu kukola somero kubanga sikiwa nti nze nyinza osuula omwana agende paka senior for UNEB emugire emu examining zino zirina kuba test ku end omwana bwogamba tomupromoting nze kisookera ddala omusse omwana omulagidde ddala nti musiru ye nyini tasobola tutula mu klasi yemu gy'abaddemu na banne kitegeeza bw'oba ogamba mukyusa self esteem mukyusa somero naye okimanyi nti omwana asobola oggwa nga tamu teyagisoma omwana asobola oggwa nga yasoma naye nga yalina ebizibu mu tamu eyo yafiirwa essomero temukikonsiderinze omwana afiiriddwa nnyina oba kitaawe tasobola kusoma nga mwana atalina kyafiiriddwa nti olina okutula nammwe amasomero ne mwasesinga abaana bammwe ne mugana naye omwana ono gwe tusuula ttaamu eno yonna gwe tugamba lekebeera promoted abadde oke abanga bosi akugoba n'atabuuza lwaki obadde tokolanga tamanyi side of the story yiyo tamanyi awulidde ya mukama so abazadde mwogere n'abasomesa abaana bano mumaze okwogera nabo mwogere n'abasomesa ab'ekikula kyabwe ku nsonga z'abaana abo lwakuba abasajja nanga abasajja tubatya mwatandisa osiyaga abaana abalenzi nti omusajja oyagala oyogere naye ku mwana we omulenzi naye asobola taking advantage naye ekisingira ddala omwana we mupakire buli kimu kye yeetaaga lwaki tugambye nti omwana we musembeze omwana bwakugamba tayagala kudda ku ssomero nkusaba omuzadde ne bw'oba bakuwaayo basale mukyuse mujjeeyo bw'aba abadde bullied era tagenda ssoma nga banne baatayagala bwe giba mikwano gye gyavuddeyo nga gyagenze mu ssomero nga lyayagala tusoma lw'abantu be tubeera nabo ekyo nakyo kikulu si kyegyo asobola okuba nga ku ssomero okuba mukwana abasomesa naye omusomesa ali mu place of authority talina bwamukuloopera era tojja kukkiriza ye singa omusomesa oyo yakubya n'agamba omwana we yatandisa ebyabalenzi ojja kukkiriza omusomesa okusinga omwana kati omwana ageza n'agamba omusomesa yabadde ankwana nga agamba ndowooza olaba era omusomesa bayangamba ebituufu omwana bw'agamba essomero mami ndikooye aba alikooye wabeerawo ensonga mpozi omwana wadde naye omwana w'ekisulo omwana wadde omanya agenda n'akomawo omwana w'ekisulo omukwasizza abantu abatali baŋŋanda abatali mikwano gye myezi 3 bwagamba nti essomero nkusaba onkyuse kati ate kye twafuna ekizibu kyekino ebisiyaga abaana be bagoba mu masomero ebisiyaga bagenda mu masomero amalala kati ekisiyaga Musumba yabuulira enjiri n'agamba abaana babuulire private parts kyezikola temubalimba bye baatulimbanga ti omwana bamwasimula mugambe waliyo abantu abagenda olaba akabinako nga baagala kakozesa omwana omulenzi kubanga omwana omulenzi talina kitundu kirala kibeera penetrated omwana omuwala omugambe byonna basobola okukozesa toyina gw'ogenda kwesigana mubiri gwo omwana bw'afuna obuzibu ku ssomero akubire amasomero tegakkiriza amasimu naye amasomero abaana basobola okwogera n'abazadde nga bakozeseza channel z'abasomesa oba ba metron kati gwefuna enkolagana gy'okola ne metron oba yenna omuntu yenna gw'osobola okolagana naye ku ssomero sijanga abaana kukusa amasimu twakusanga amasimu ku ssomero bajja bago naye omwana afuna engeri gy'oyogera naye abamu teweetaaga kwogera naye ku simu bwe bakusomero tebakkiriza teri ssomero ligaana muzadde kugenda mu weekdays ku ssomero gwe tuuka butuusi mu administration tobagamba nsaba kubuuza ku mwana wange era bajja mukuyitira ayagamba leta parents card biki bamale bamuyite era bagenda mala bamuyite bwe babagaana essimu mu wiiki
tata obani ate tumanyiza bana bo bantu banji nti osindikayo anko osindikayani waliwo muwala ali bweru yandekera muwala we kati agenda aine somero lyagendamu nze sisobola mukyalira naye supervisinga ali bweru ow'Oluganda ennaku zino si mwangu nze supervision yange yeno njogedde n'abasomesa njogedde ne baani abamu basomesa bambi bantya n'okuntya nange kati bambi ng'atidde naye ne bwe mba sikyaddeeyo nina abantu b'ensobola osindika abawala n'agenda n'alaba omwana naye ng'omuzadde omwana wo buli wiiki fuba okulaba kubanga bw'omanyiza omulaba n'abasomesa bamutya omanyi baabyuza batya ajja kumanya ate mulekerawo okuba abaana olugambo lw'ennaku zino lulungi abaana mubaleke nze amazima ga Katonda omulamu nali protected by lugambo nga mu primary bakimanyi oyo w'omukwanira agamba daddi we kubanga omulenzi yankwana nagamba daddi n'agende watatawe ku kyalo naga mutabani we wenzira mu musanga nga atambula ni molange obali nga ne mu class nsoma naye nga atuleri naye yagamba essomero lyonna oyo nga bwendi fala bwendi omusiru bwenina olugambo primary navamu teryazzemu kunkwana nenyingira secondary embozi yali yemu nedda ne mwaaliwo omulenzi yangambye ndi mulungi kino na kino ye muzeeyi secondary nali kitta nti senior 1 yasituka bulungi n'agenda na school break n'alinda mistress namugamba waliwo omulenzi wana atawanya muwala wange nambuuzaani ne bampita nawulira nga nswadde ne bayita omulenzi daddi wange namugamba sirabe bazadde bona yenja balaba omulenzi n'agamba abaana bonna nti oyo olevo nenjimalako nga teri lugambo olugambo because nze terwalinga lugambo yali mukwano gwange ngamba buli kitu kyonna kyonna mbuuliraako juzi twali tunyumya ne pastor kati nasabanga nnyo essaala nga njiteka ne ku status yange like an open prayer nga postinga nnyo ku status kati ng'abantu bambuuza naye ky'osaba okimanyi nawandikako lumwera ku status yange naye ng'essaala yange njisa ne nga Mukama njagala mutabani wange lwasooka falling in love nze mba nsooka okumanya nga nkisaba nnyo si falling in love nti oba kuwasa naye waliwo kano kalaavu kaabwe kanaak'essomero oba senior 2 senior 3 crash ako ka crash ninga Mukama nsaba nze mba nsooka okumanya lumu ng'afuna attraction mami nina omwana gwenjagala konza kale ali ku ssomero alabika bulungi bw'ati nanyinyonyola ne mugamba wamukwanye nti nedda ne mugamba sooka omustading nga tonna mukwana sooka osome character ye olabe bw'asoma mugezi kubanga tolina kuwasa mukazi musiru kati nze mbayinga time nambuza mustadingira bbanga ki ne mugamba mwaka gumu oba ebiri ojalaba bw'aba muyaaye ojja mulaba kusomero ng'afunye ka boyfriend awo oba owonye myaka ebiri bw'aba ali mu senior 2 ajja kuba mu senior 4 ngera akyali ku ekyo akatalekeka teri agenda kwagalira mwana kusinga teri agenda kwagalira mwana kusinga kaabe musumba abaana abaagala naye n'obudde tasobola kubanga alina bwa mwana we yekka alina abaana abalala nti nga naye bw'omwesiga ayogere n'omwana we n'abala kitegeeza bw'aba wabba wabudde bonna kyova olaba ayita saavisi y'abaana bonna nga weebali one on one singa agamba buli muzadde kati omwana we mumpe njogere n'omu kitegeeza omwaka tagenda kukolayo saavisi naye gyokka nani ekitegeeza nti enjiri gyakubuulira Katonda gwakuyigiriza muyigiriza omwana teri agenda kwagala mwana wo kukusinga kabe mwannyoko kabe muganda wo kabaani teri tebakulimba nti nobwoba olwadde nobwoba ofudde bali yagala omwana bali muwa okusinga bw'omuwa era bazadde abaana mubawe toyonoona muwengo oli teri ali mukuweera okusinga gwe ngatto gyayagala lugoye lwayagala byagala ebyokulya ku ssomero kyonna kyayagala naye abaana bano ekintu kye baagala tubeerewo we batwetaagira tuli too busy for them ayagala ojja ku ssomero vidiyo ezo tukirabanga ekintu ekyokusaaga kinene nti mubeera ku muddoomu ffe twabeeranga mu madinisa nga bambi nga ffe twalinako ku ssomero etteeka nga tofuluma
mena mubeera munda jja nga bajja bayita gundi ne gundi bazadde bamwe bazze nga mufuluma dormitory kati nga mubeera madinisa mulingiza bambi ababalala bazze omanya sigala weka mu dormitory. Be there for your child. Teri agenda kwagala mwana wo kukusinga. Siba bulungi weraba.